so gwaweza omwaka mulamba bukyanga Mr. Update ava mu bulamu obw'ensi eno twamuziika ewaabwe Kaddugala twamuziika Honorable Seggirinya yabeera ku wano nabyabufuzi n'agenda n'awangula akalulu ate ne bamusiba ate n'avaayo n'agenda mu ddwaliro kale mu bufunze obulamu Seggirinya teyabweyagaliramu naye olunaku olw'eggulo yadde n'edduwa ey'okujjukira Mukama Katonda naye those are some of the memories ndowooza awo sike ka video ka Seggirinya we yaddukira emisinde eyo man obulamu buno obw'ensi eno ebirooto birowoozeeko naye tobissaako nnyo maanyi ofissaawoko ku budde n'obaako ky'olya Seggirinya waliwo kiriipu eyo bandowooza yeeyo awaali emabegaawo waliwo Seggirinya awo yalina Isma awo katono nnyo akusooka ompozingira kwali we yali ayogera awo awo nga baakamuwa kaadi nanga basayimu omusajja ampadde kaadi bannayo omusajja ampadde kaadi nga abale nasuubira nti omusajja agenda kumuwa kaadi ne bamuwa kaadi n'okuwangula era n'awangula. Talk some of those moments as Honorable Seggirinya ze tuba tukozesa mu kugezaako okumujjukira. Kati nzo president yampa ticket n'empangulo bw'emupi kati ndi sautinga mu kyayi wonna yoli sauti Seggirinya ze president oliona lebonga bafenda kunene nnyo wakale Seggirinya wange kagende manyi ogenda kitira bikawende kituufu politics yagwa waliwo abatandise ate ffe people power tubeera nankole ku ssente za people power amina kikubeeramu kizibu abapepa abampadde ku ssente abenaale muli bakodo nze Monday paka Sunday mba nnyina kyenkolera abantu beewuunya ne bagamba nti Seggirinya omwana lwaki alina omutannamuzaako mbeera bize omwana namuzaako nga twambadde engule ne kati obudde buno bw'okuzza ne ku mwana sibulina mba bize obwongo bwange bwayingiramu gundi bwayingiramu struggle nalwala obulwadde babuyita struggle diosis bwe bundi mu mutwe oba okiraba struggle diosis ejja kuwona nga tumaze okwambala engule nga Kyagulanyi president oyagala okumanya ifa mu nnyanja obuuza goonya ye kubulira enkejje zikendedde mukene kati gyali mudeeke zeeyongedde ebikere kati biri bwe biti kati nkugaye ndi wano olese goonye kunnyonnyodde nti wiini yawedde dda. Kati kemaze okufuna parliamentary immunity kemaze okubeera nga nkwata entebe y'akawempe ndoozi ey'obwamemba wa parliament mbabuulira mazima bafudde naye ate ngenda kulumyamu abayaaye katono nnyo buli wembadde ngenda ku parliament y'eggwanga Uganda nga poliisi ya parliament ntwala kaguddeyo ne bwe mba mbuze bubuzi nga nnoonya kkubo nga banga Seggirinya ntolina kubulirawo kati ngenda sooka ntukeko wali ku parliament ngamba abasirikale nti kati mbuki ngenda balumyamu ngenda kusimbamu mbage mulina kye mugamba eggwanga nyina okubalumyamu okubuulira mazima kye mujja kinsonyiwa naye abasajja badde banfukidde kyambika olabe wantu we bangobanga sisala abalonzi we bantutteyo nolwekyo awo ge bayita amaanyi g'abantu era bannakawempe mbasuubiza mufunye omusajja eŋŋwaŋŋuli mulimu efumbiro ate esobola okuwunyiriza omulabe kati wano bonna abali wano bakole era singa yabadde wano waliwo omulabe singa enyininyini yakyamusedde ebuuka mu bbanga esamagera mu bbanga nemala eddakika 10 nga tennadde eringanze neweddira omulabe etomera mutomere ate era mbategeeza nti 2026 Seggirinya wendi nnyo nga bwe nawangula akaluwa akaggwanga nze namba 1 nze namba 2 nze namba 3 era nze nali 4 era nze nali 5 6 7 kale ebyo emu ku bitusobola okujjuka Honorable Seggirinya gyo bamusabidde twagala okwebaza luswa n'emikwano gye abaafisiza obudde mweno tight schedule ey'akalulu ne bamusabirako n'okujjukira ate obulamu bwe tusaba Katonda nanga akuwummulize mirembe kale mu mboozi